Ebirowoozo by'oli mu pulogulaamu eno si bya mukubiriza waayo yadde abaddukanya TV eno wabula byamutuuse kinnoomu era ebivunaanyizibwako nga ye 100 ku 100 we bali kulaba Saviour TV, TV y'omulembe guno. Oli mu kulaba Saviour TV, TV y'omulembe guno. Kiboga yaffe eno ejjudde challenges nyingi ate nga tetugenda kupangisa mu Cuba kuva bweru kujja zitukolerako abavubuka ffe bakulembeze ba leero. In fact guno omulembe gwaffe olwanonga enkulu ffe gye tuliko ng'aba enkyukakyuka yakukyusa ggwanga. Tufu nina bangi abagamba nti bwe tuba twagala fulaga beyala owa Kiboga West Constituency nga wankyukakyuka waddala talimu bayimirire eno n'eno omuvubuka oyo Majegere yakola ki? Yasobola era yasaanidde. Era waliwo omuntu omu wano ku Saviour TV yakyazibwa n'agamba anze we nabasifunye tiketi y'NUP ngenda kuddayo neebuuze ku bawagizi bange kati mu NUP ekyo kimala mateeka. It is a direct disqualification. Olw'ensonga ffe mu NUP tukkiriza nti mu kibiina tosobola kubeerayo omu wekka asobola. Mulabi waffe omulungi ekumidde ku Saviour TV okoze kyamaanyi okubanga okyagyekuumiddeko Isyoga Onangusa Prosi. Saviour TV anti TV y'omulembe guno tukuleetera bingi ate era nga olunaku olwaleero tukuleetedde omu kubeegwanyiza okubeera MP owa Kiboga District mu Parliament. Kiboga West Constituency. Omwami ono y'omu kubeegwanyiza entebe eno era nga agenda soka babuuzeeko se bamanyago. Neyanziza nnyo mwanyinaze. Erinnya lyange Yenze Nkubi Haruna banyongerako ne party eri Amajegere. Nze Nkubi Haruna Majegere ndi mwana nzaalwa ya kitundu kino eky'Ekiboga. Nzaalibwa ku 73 ekyetumaawo. Nzaalibwa era wempangaalira kyeyogedde kituufu neeyagaliza ekifo ky'obubaka bwa Parliament obwa Kiboga West Constituency mu Parliament yaffe ya 11 eddako ku tiketi yaffe eya National Unity Platform. Tuyinza nnyo ssebo Nkubi Haruna oba osobola omuyita Majegere. Mwami Majegere, gwe ng'omu ku beegwanyiza ekifo kino ku kadi ey'obwa NUP, kiki ekyakusikiriza okwesimbawo ku kifo kino? Kibuuzo ekyo kirungi. Sookera ddala nze ng'omuntu politically mbadde nkola politics ku mutembeera gw'eggwanga lyonna, naye ne ntuuka ekiseera ne ndaba nga nange nandyagadde oboolyawo okuweereza ku kyalo kyaffe oba mu kitundu mwinzaalibwa. Era kwe kufuna ekirowoozo ekyokwagala okwesimbawo ku kifo ky'obubaka bwa Parliament. Naddala Kiboga yaffe eno nga buugiraba nti Kiboga yaffe eno ejjudde challenges nyingi ate nga tetugenda kupangisa mu Cuba kuva bweru kujja zitukolerako okujjako ffe abaana abaawano ab'Ekiboga. Engeri gye kiri nti ffe baawana era ffe tusinga okumanya ebizibu by'abantu ba Kiboga West. Ensonga lwaki nagamba kanange nzireyo ewaffe Ekiboga, kanange nveeyo nzigye ngatte ettafaali ku constituency yange eno eya Kiboga West. Era nina n'ensonga lwaki kuba bangi beesimbyewo wano Ekiboga osobola okwesimbira mu kibiina kyonna ky'oba weeyagalidde. Naye era nina ensonga lwaki nalondawo kubeera wa nkyukakyuka, lwaki nalondawo kubeera wa Kyagulanyi Ssentamu nga ye pulezidenti wange, lwaki nasalawo kubeera wa NUP. Nti ogenda ne weegenderezanga kati eggwanga lyaffe lye tulimu ebyobufuzi engeri gye bidobonkanyeemu nga bw'olaba nti buli kimu kitambula si bulungi nga bannayuganda bonna essuubi baliina mu Kyagulanyi Ssentamu baliina mu NUP. Ensonga lwaki nange nagamba engeri ffe ate eky'omukisa omulungi ebyobufuzi tubitandikidde okubyenyigiramu ennyo ku mulembe guno ogwa Kyagulanyi ne tulaba nga kitukakasako okubeera nga tugira mu kibiina kyaffe kya NUP kuba kati kye kisinga n'amaanyi mu ggwanga Uganda ne mu Kiboga wano ewaffe.
Akati mwami Majegere bwenga omu ku babaka ba Nuupu abagundiivu mu kibuga kigambibwa okuba nti ekibiina kyammwe kino ekya Nuupu kirimu mbuyite bukuubagano bungi, kirimu okulwanagana kungi, ensonga eyo gyogerako ki? Of course ekintu kyonna nga kyamaanyi, ekintu kyonna nga kyettanirwa abantu bangi temusobola kubula mu bukuubagano. Wabula nze bwe nali ku university ezimu ku course units nasomero kitwayitanga crisis management. Wabula osooka n'omanya nti of course bwe tebuyinza kubulawo kuba NUP olaba buli omu agyettanira, buli muntu yali afuza asuubira okuyitamu ayagala kugiramu NUP. Kale ekintu ng'ekyo kirimu ebbugumu tekisobola bbula mu bukuubagano, wabula olina kuyiga mmazeewo ntya oba nsobola ntya okuhandolinga obukuubagano obwo obuli mu kibiina. Okusookera ddala wano ekibuga tulina obuzibu, ojja kwesanga ng'obukuubagano bwaffe bwennyini nga mu kibiina nga tulina okutona tubusettolinga, ate ne bannaffe be tuvuganya ab'NRM nabo tebatudde basobola okufuuka obumu ku bukuubagano nga basobola okukozesa bannaffe bennyini nabo ne baleeta obukuubagano mu kibiina. Naye nze nsuubira ng'obukulembeze bwaffe obwa Kiboga district obwa NUP obukulibwa mbaka waffe omukyala Kaya Christine chairman waffe chairperson wa NUP mu Kiboga district, saako ne ba chairperson baffe abazi constituency ebbiri, ba registrars baffe, ba coordinators baffe betulina magombolola, ba chairman ba magombolola, tugezezzaako okulaba ng'obukuubagano obwo mu kibiina tubulwanako. Era abo ababulemezzaawo kuba waliwo ababufunamu, abo ababulemezzaawo abatayagala bugwe era tubaayo enkangavvula gye tuvaayo ne tukola ki ne tubakangavvula mu ngeri ya njawulo kuba obukuubagano obwo tebwongera ku kibiina wabula bukiza buzza mabega. So bwe tuba nga twagala okulwanyisa okubumalawo ate ne tulaba atayagala bumalawo olwo naye tubako engeri gye tumukolako ne tulaba nga tusobola okugenda mu maaso. Era kati wenjogerera ebigambo bino I think NUP mu Kiboga tugenda tuteredde obukuubagano obwo si bungi, abamu tujja kuba eliminating abaagala okukuumira obukuubagano mu kibiina. Nze mbadde ngamba nti oba tujjeyo kiri nti amamesa amangi tegeesimira bunnya. Olwo olugero lwa bajjajjaffe era lubeera applicable mu bintu ebimu naye olugero lwa kigayaavu era abaana b'omulembe guno omwagulanyi abaana b'omulembe guno omutebi si lulungi kululahinga kuba lugero lwa kigayaavu lwaki ogamba nti amamesa amangi tegeesimira kinyaze. Endowooza bulijjo okoma okuba n'abantu nga bangi omulimu gwe mukutteko guba gutambula buki guba gutambula bulungi. Kakati tulaba nga ku kadi ya Nuupu kugiddeko ba members bangi naddala mu disitulikiti y'Ekiboga, kugiddeko abantu abasukka mu 6. Bwenga owa Nuupu ayagala enkyukakyuka, lwaki be walaba banno nga bazze abasukka mu 2, lwaki gwe tewalekera abalala ne bagenda, lwaki naawe wajja? Okay, kakati okusookera ddala nze nzikiririza mu kigambo ekigamba nti abavubuka ffe bakulembeze ba leero. In fact guno omulembe gwaffe olwa ne Ssaabasajja Kabaka yagukwata n'agukwasa abavubuka. Aye bw'otunuulira ne generation leader waffe gwe tulina generation leader Kyagulanyi Ssentamu era naye muvubuka munnaffe. Ate president waffe Kyagulanyi yatukubiriza nti muveeyo muyimirire mu bifo ebyo kuba babaddewo bibalemye okukola. Gavumenti ntwagala gijja mu bukulembeze lwa nsonga bigiremye okukola kati ffe tulina okujja. Ekirala wano Ekiboga nga bw'olaba nti bingi ebyetaaga okutereeza. Nandirowoozeza nti ideas zange ze nnina bwe maze ne nfuuka omukulembeze nsobola okugattako ettafaali ku Kiboga yange West eno, naye ebigambo ebyo nnyinza okubifunza mu statement eno. Ndowooza bwe mba seerabidde waffe mu NUP mu kisanja kino kye twagala okwesimbawo, nnyinza okuba nze nasooka okulangirira. Nnyinza okuba nze nasooka okulangirira kuba ndowooza nalangirira mu mwaka gwa 2022 bwe mba seerabiddeawo nga gutandika. Kale ekibuuzo ekyo kibadde kirungi nnyo era bw'onooba bakyaziza naddala bano abazze wano mu myezi 2 mu mwaka ogusembyeyo wano be batuufu b'okubuuza ekibuuzo ekyo era wano babuuza kakati bwe walaba Majegere nga zze ne gundi gwe lwaki tebakola ki n'otajja. Naye
mu NUP tulina demokrasia ekibiina kyaffe kye NUP kirina demokrasi nti buli muntu yenna singa oba olina obusobozi mu bitabo mu buweereza ne mu ndabikayo okkirizibwa okuvaayo n'ovuganya ekifo kyonna kyoyagala eky'ebyobufuzi then amaanyi ekibiina ne kigakwata ne kigazzaayo mu bantu okitegedde kubeera ekibiina kyaffe kye NUP enkola gye tukolamu okuselectinga abacandidates baffe omanyi wano mu bibiina by'obufuzi mu constitution mu tteeka erifuuka ebibiina by'obufuzi batuteerawo butya ekibiina bwe kirina okufuna abafulaga beera tusobola okukozesa systems bbiri tusobola oyita mu party primaries then ne voting nti ekibiina kituula ne kisengejja naye ffe nga NUP ekibiina kino twagenda president waffe yagenda okufuna obukulembeze kyalina constitution kwe kyali kitambulira era basinganga nnyo okwesigama ku voting eno kati president waffe Kyagulanyi Ssentamu ne bakama baffe abalala bwe tumala okuyingira ekibiina ekyo kuba NUP tetandise leero ebaddeyo some good years back yadde temazeewo kiseera kinene ne batuula ne bakola amendments nga twagala naffe tugende mu kyebayita party primaries tubeere nga program systems ezebbiri tuza adaptinga sobola okukozesa voting ne tukozesa ne party primaries era bwe twakola amendment mu mateeka agaffe agafuga NUP jjukira tutambulira ku mateeka gali amakadde ge twasangawo naye twakola amendment ne tuyisindika mu electoral commission tubeere nga twadaptinga ne party primaries mu selection of flag bearers up to now electoral commission tenaba ku approvinga constitution yaffe kakati lwaki nkugamba nti amaanyi ekibiina kigazeeyo mu bantu nti ne mu voting system eno ya voting era ekibiina kijja ku ground ne kikola kugamba okunoonya surveying ey'enjawulo kisobola okujja mu kifo nga nazzeemu tomusuubira kuba nti alina ne gy'avudde kisobola okujja ku stage ya border neyefuula omusaabaze n'omuvuga n'akugamba ntwale ku 7-3 najja ng'akubuuza naye wamma olaba wano ekibuga abeesimbyewo balinga 5 oba 6 amagwe oba olaba bw'oba olaba ani wa NUP oba candidate ow'amaanyi ayinza okuwangula kisinziira yonna wabakireese kati gwe engeri gye kiri nti ku ground kw'oli era owulira abantu bye boogera era n'owamaanyi ku ground omaliriza omubulidde omutuufu awo ng'asirika ng'agendako mu bbaala akawungeezi bw'aba kuba kati nze sinaba kuweza myaka 18 jjukira ku cupa ziri kuliko not for sale to persons under 18 naye aba awagiwezezza nga akwatako ku cupa ziri ng'alumba ng'emmeeza agiddugaza emboozi ng'egwa makerenda nti wamagwe oba olaba wano wa NUP kyasinga abawo naye alina report gyakoze then nga bakompilinga that ground report bakama baffe nga bagattako ne factors endala nga balaba candidate kyakola ki kyasinga tuyinza okuba nti nze najja tulina ne bannaffe abalala nga 6 naye ekibiina kijja kukola okusalawo kirondeko bwe kinaalaba nga asaanidde kakati ku nsonga y'emu eya vetting tulaba nga ekibiina kya NUP kiri mugaba kaadi ku ddala erya wansi lwaki ekibiina kyammwe kino kimma kaadi oba ensonga ey'okumma kaadi abantu abamanyikiddwa ng'ate balina obusobozi okyogerako ki abantu nga Sauda Madada abo ba foot soldiers okuba mu makaadi okyogerako ki okay kakati otaddemu factors bbiri omanyi aba factor y'aba foot soldier waliwo ba foot soldier ababadde bamanyikiddwa naye nga tebafunye kaadi then n'abakulembeze nti oli abadde mukulembeze nga manyikiddwa era ng'akoze naye n'atafuna kaadi kazonna ngenda zitakolenga naye kantandike n'eyaba foot soldier eno era nkirabe ku mitimbagano ng'abamu bagamba ba foot soldiers abamu tebakoze eki tebafunye kaadi kale kino kankitegeeze ali eyo yonna atulaba okusookera ddala ensonga enkulu ffe gye tuliko ng'ab'enkyukakyuka yakukyusa ggwanga bino ebifo bye twagala for example nkubi njagala obaka bwa parliament muto wange Ssewankambola Jabu Gladys baagala obwa kansala okiwuliriza ezo just supplements ku kino ekinene kituliko ekyokukyusa ki eggwanga mulimu omunene gwe tuyina gwa kukyusa ggwanga era nekino njagala nkitegeeza abali abatulaba nti bakama baffe bano bamanyi obuvunaanyizibwa ba foot soldiers abo bwe bakola ne bye bayitamu era abantu abo baatuukirirwa okitegeera abantu abo kugamba
batunulira mu nsonga ennene yatugatta kubanza ekyandeeta okwegatta ku Kyagulanyi ne ku NUP sikufuuka mbaka wa Parliament oba oliawo ekyo ekiruuzo naye sindaba na kukifuna naye ensonga enkulu eyatugatta tugiwa priority nti ensonga ki yakukyusa ggwanga kale nze Nkuubi nganze alina strong attachment n'ekibiina kyange nze nga alinako ku mukisa in fact anyway si mukisa Kyagulanyi Center mu buli muntu kasitoba ngo oli wankyukakyuka nebula toli wankyukakyuka osobola omutuukirira naye ndowooza kaŋŋambe nti nyinza okuyita omukisa si lwa nsonga nti kya mukisa nnyo okulaba Kyagulanyi naye olw'okuba nti kale mubeera kumpi natandika naye kuva 2017 mu by election ye ekyaddondo nti ffe abamubeerako ko oluusi ku lusegere tuyina ekyenjawulo oba oliawo kye tufuna ekiri mu baana abamu distancingamukko nti ffe omulamu omukulu gwe tuliko gwa kukyusa ki ggwanga naye ate era bwana abamaze okufuuka pulezidenti w'eggwanga yeetaaga ababaka ba Parliament bagenda okukola nabo kyova olaba nti guli tugukola ate ne tumala ne tujja n'eno ne twesimbawo naye ng'ensonga enkulu ya kukyusa ki ggwanga era tekisobola kwewuunyisa bannakibuga West kulaba nga Nkuubi kituufu nina bangi abagamba nti bwe tuba twagala fulaga beyala owa Kibuga West constituency nga wankyukakyuka waddala talimu bayimirire eno n'eno omuvubuka oyo Majegere yakola ki yasobola era yasaanidde naye era singa bijjanga Katonda bw'aba abegeze oba bakama bange mu kibiina ne balaba nti naye Majegere oyagala okubeera omubaka wa Parliament naye kyolabanga bw'obeera wano ate ojja kukola nnyo kijja gattako nnyo ku nkyukakyuka gye twagala nze nga Nkuubi nnyinza obutabanga balala in fact sirinze na kibuuzo ekyo kimbuuza simanyi wa bibuuzo by'obadde obiina kuliko era omukulu omu ndowooza era namulaba ku Sevilla TV kuba ennaku zino Sevilla TV sebe efuuse ensonga in fact si mu kibuga wokka naye obeera eyo omwana nga ali mu nsi zeebweru naga olaba ebifo ewaffe ekibuga naye Kampala yonna abantu ogenda okulaba nti bagiraba era waliwo omuntu omu wano ku Sevilla TV yakyazibwa n'agamba anze we naba sifunye tiketi y'NUP ngenda kuddayo neebuuze ku bawagizi bange kati mu NUP ekyo kimala mateeka it is a direct disqualification olw'ensonga ffe mu NUP tukkiriza nti mu kibiina tosobola kubeerayo omu wekka asobola wano mu kibuga yadde Nkuubi yaluna ndi mulungi ntya era nsaanidde naye sisobola kubeerawo nze nzekka mu NUP asobola ekifo ky'obubaka bwa Parliament kitegeeza bwe tubeera omukaaga tetusobola kubanga ffenna omukaaga asobola olimu omu kitegeeza bana bawadde munno nga tebawadde ggwe bw'obanga ogoberera enneme z'ekibiina nga toli mwaganaaga toli nyeeno n'eno olina kugamba oyo gwe bawadde tiketi gwe ŋŋenda okudda ki okudda emabega naye omukulu omu yajja wano n'ayiika eviivi n'ayokya kinze bwe naaba nsifunye tiketi ngenda kuddayo neebuuze ku buwagizi bange kati oyo advice gye nnyinza omuwa totawaana nagenda waffe mu vetting genda lumu weebuuze ku buwagizi bo bw'oba eryanya olyewulira ojje independent kati lwaki otusumbula okujja eno mu kasengejja gye kali vetting yaffe abaka Parliament aba NUP etandika ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omwenda gwe totawaana genda mu vetting eryanya bw'oba olyewulira genda weebuuze ku buwagizi bo nti obayina jangu Mungu akuveemu nga Majegere yakutte tiketi owulire ekijja okukola ki ekijja okutuukako so nandimaliriza ngamba ku nsonga eno gye tuliko nti omukulembeze wali ekibuzo kyekyo kitandikidde nti lwaki abakulembeze abamu tebaweebwa tiketi mu NUP tuyina principles zaffe tuyina core values ez'ekibiina ze tugoberera era mu NUP bw'obanga ogenda kuva ku nkola y'amaanyi g'abantu ng'ekigendererwa kyaffe ogenda kukivaako gwe tukuta olw'ensonga ffe tukimanyi mu NUP teri munene asukkulumye wabula tuli ku maanyi g'abantu bwe gaba nga amaanyi g'abantu gavaayo ne gakusitula ne gabaako we gakutadde gekyasobola ositula omulala gwe singa ova ku values zaabwe kati abakulembeze abamu bewalabye bammiddwa tiketi ng'oba oliawo abantu abamu babadde babalabanga abasaanidde abamu bava ku values zaffe ng'ekibiina core values zaffe ng'ekibiina principles zaffe ng'ekibiina bazivaako njagala okutegeeza mwannyinazi mpozi wangamba erinnya gwani Prose njagala okutegeeza nti NUP nga tennaba kujja abantu abamu baalinga kugamba baali bantu ba bulijjo NUP bwe yajja n'ojja ne bakuwa tiketi bw'amala okufuna tiketi eyo
amaanyi g'abantu ne gakusitula n'ofuuka meya for example nti bw'oba ofuuse meya teweerabira gye wava nti enkyandeeta maanyi gaaki bw'oyagala okugavaako NUP ekugamba dda ku mabbali era gw'olaba yenna teyafunye tiketi NUP teyakoze ensobi amatu gabadde ku ground nga n'amaaso gali kuki ku ground geetegereza omuntu ono akyali ku nkola yaffe NUP gwe kimanyi we twatandikira lwakuba nti ffe enkofiira eno yafuuka paati ku kwambala kwange nga bw'okeera enkya neweteekateeka n'ova mu kinaabiro waliwo engoye ezikusookako ku mubiri n'endala kati nze bimu ku bye siyinza kwerabira eki yenkofiira naye mabegako wali NUP ng'etandika abantu baagulanga obukofiira buno n'abwambala naye waliwo abamu bwe baatuuka mu bifo ng'akugamba kakati ng'alaba nga n'enkofiira eno emuswaza kakati nyambala ntya enkofiira nyambala ntya akakofiira ka NUP nengenda ku lumbe nyambala ntya akakofiira ka NUP nengenda ku mbaga naye ate ng'omuntu y'omu akakofiira tekamuvanga ku mutwe nga tannabeera ekyo kyali kitegeeza ffe mu NUP twagala nnyo otunuulire wa gye wakola ki bwe bw'oba weeyita w'amaanyi n'ova ku ebyo ne weerabira gye wava ng'omaze okutuuka mu kifo NUP ekugamba dda ku mabbali katuleete Ssewankamba Rajabu naye ajja kukola ki ajja kubikola ate era nzi kye njagala okutegeeza abantu abatulaba naddala wano baffe mu kibuga nkakasa bulungi amaanyi g'abantu agaateeka abafa abantu abo mu bifo gakyaliwo era yenna omulala NUP gwegamba nti ereese ono ojja kulaba nga bakoze eki nga naye bamulonze naye nakuwa ekyokulabirako saagala tuyite eno bwe tuti nti tubadde ne bakansalazi wano mu town council ne mu kibuga district yonna n'eri mu kibuga east mulimu bakansala abataddiziddwa kaadi naye nga bakansala abo baava ku mulamwa gw'ekibiina ne batandika okulya mu ngalo z'omulabe nja kumuyita mulabe kuba gwe twagala okujja mu buyinza nawane waffe kyaguddewo wano ekibuga nakyo kambere direct nkyogere namukoddomi wange nze meya Kagali aba mukoddomi wange afumba ewuwe wa Rugave namakula ate nga nange ndi musajja wa Rugave ensonga kye kitugatta koddomi wange naye tiyaweereddwa tiketi ne bagiwa Joseph Praise nze bino byenzikiririzaamu amaanyi g'abantu agaateeka meya Kagali kuba meya bw'ekibuga kibuga gakyaliwo era ge maanyi g'abantu ge gamu agagenda okukwata Joseph Praise gamuteekeyo kuba n'oluli ekyalondesa mukoddomi wange eyo Kagali wa nsonga yajjira ku nkyukakyuka owenaaleemu yaliwo yagwa waliwo n'aba independent bakola ki baagwa ate tunuulira abamu ku baagwa ng'awo omukulu yaliko kuba meya gwe bajjako yali musajja w'amaanyi ng'amazeewo n'ekiseera ng'amanyikiddwa era ng'omuntu wa bulijjo agamba oyo Kagali ono omwana omuto tasobola kukola ki kumukuba naye ow'amaanyi g'abantu yamukuba so kati oli ne bw'obanga gwe weeyita naggwa n'otya omanyi oba naggwa n'omuntu oba owulira bwewulizi olina weetuuka ng'eyali awaayo ekibata okubuuza owaayo buki bugalo olwongo olina weetuusa olaba ofuuse naggwano naye amaanyi g'abantu bwe gamala okujja gasobola okuleeta bannaggwa n'abalala kyengagala okugamba bannakibuga nti mube bakakkamu ekibiina okubakyusizaamu tulaga beera ne abaddeko meya ne bamuteeka ku mabbali ne baleeta omulala kyo kiba tekyakoze ensobi kiba kyegendereza nnyo kiba kyalabye ensonga nnyingi nnyo kwe kyakoze eki kwe kyasinzidde naye ku nsonga eyo kansembyeyo akagambo kano njagala okawa eri buli munnankyukakyuka ali wano mu kibuga waliwo ebintu ebigwawo nga tulina biyigirako munnabyabufuzi omulungi tayigira ku nsobi ze munnabyabufuzi omulungi ayigira ku nsobi z'abantu baki balala kino njagala ebigambo byange bino bigende direct eri eyo yenna ku mutendera guno ogwasoose eyafunye tiketi y'NUP wano waffe mu kibuga specifically mu kibuga west wano tiketi y'NUP wagifunye maanyi g'abantu naye abantu ebanamala okuwanikayo nolowooza nti ofuuse w'amaanyi kuba waze wasabye NUP tewasabye NRM kuba wategedde tojja kuwangula n'otandika okukolagana n'aba omanyi wano mu ggwanga tulina two types of people tulina the oppressors n'abantu abali oppressed tulina abanyigiriza n'abanyigirizibwa kitegedde singa weegatta ku sayidi y'abantu abanyigiriza ojja kulaba nga abantu bakuvuddeko okitegeera
ng'omukulembeze era mukoddemu wange namulaba ndowooza naye namulaba ku Sevilla TV nga bwe nkugambye nti Sevilla TV efuuse Sevilla TV era kwe namulaba kuno n'agamba gyengeri gyali mukulembeze abamukulembeze wa bonna 100% ekyo nkiwagira ne bwembeera nze majegere nga ndi WNUP ne bannonda mba nkulembera ab'NRM n'abo abatayina kibiina naye ate tekindeetera kuva ku principles zange na kibiina kyange kyekikkiririzaamu. Njagala okutegeeza era abatulaba nti bw'omala okufuuka omukulembeze abasajja abo ab'NRM bakunoonya nnyo, gavumenti eno ekunoonya nnyo naddala ng'ojjidde ku kaadi yaffe NUP bw'omala okuwangula ejja n'ekwekulubesezaako n'ekufuula mukwano gwayo nejjukira naye mu kalulu yalinamu owaayo olunaku lwe lugenda okukeera ku makya ng'amaanyi g'abantu gakutadde abantu abo n'essimu bajja ttandika obutazikwata abaali bakuwa good reception bagenda kuba nga tebakyakwaniriza era mukoddemu wange kagali ebyo bw'anaaba byegendereza byenjogedde ajja kubiraba nti kati abamu abo ababadde baagala omukozesa oba babadde bamukozesa ne bamwogeza ebigambo ebiva ku mulamu ebimuleetera okwokya ke baategedde nti NUP yamuggyeko tiketi tekikwewuunyisanga abamu abakonerako ku masimu nga n'okulaba tebakyakola ki tebakyagakwata tebakyamusemberera abantu abo si balungi. Njagala tukozese ebyokulabirako ebyabo ababakoledde essaawa eno tulina ebibadde ebiri currently ebibadde mu SEC mu kulonda ko NRM akakiiko akafuzi ak'ekibiina Right Honorable Rebecca Kadaga baamusudde eri naye nga Kadaga ku byakoledde mwami Museveni Kadaga si yandibadde ayisibwa atya bwatyo tulina bajja tumukunde tulina basajjusa abali mu nsiko badde okutakanokiza Besigye yali omusawo wa President Museveni nga bali mu nsiko kitegeera abo bonna mwami Museveni yamala bakozesa byayagala n'akola ki n'abasuula so kakati gwe NUP ali eyo alowooza nti obadde NUP ne bakuwa tiketi n'owangula ekifo ng'olowooza nti abo abantu bakuguddeko olukwano bagenda kufuula mukwano gwabwe bajja mmala bakasuke era bwe banaalaba nga amaanyi g'abantu gakuvuddeko bajja kubeera nga bakola ki nga bakasuka. Kyenjagala okusibira ab'NUP abali eyo nywerera ku mulamwa buli lw'onoobeera ku mulamwa ekibiina kigenda kwagala era ogenda tambula naki n'ekibiina wabula yenna anaava ku mulamwa ne bw'onooba weeyita naggwa n'otya ekibiina kijja kukusuula kiteekewo omuntu omulala. Ku nsonga emu nsaba ontangaazeemu waliwo abamu ku bamemba bano abaweddwa kaadi ku mitendera gya wansi nga kaadi ze baba bawadde si z'ebyo ebifo bye baali basaba okyogerako ki? Weebale bambi ekibuuzo ekyo nga bw'omanyi akakiiko kaffe aka Election Management Committee EMC akakiiko ako akakulira ebyokulonda mu kibiina kabadde kakwasaganya ebintu bya ggwanga lyonna tulina bakansalazi abasukka mu 300 kugamba ebifo ebyakoleddwako kugamba babadde bayina omulimu gwabadde munene wakati mu mulimu ogwo kizibu nnyo kyabutabaamuko bu errors obukola ki ne bu mistakes obubaamu. Njagala okujjukiza tulaba nti wano ng'endaga muntu zaakajja abantu abamu endaga muntu zaakomawo nga tekuli kifaananyi omulala neekomawo nga tekuli kyenkumu omulala n'akomawo ng'ekifaananyi ye naye ng'amanya baamutaddeko ga muntu ki si lwa nsonga tekitegeeza nti abo abaazikoze tebamanyi kyakukola wabula ensobi zikolebwa ki zikolebwa bantu. Wano ewaffe mu Kiboga West twafunye scenario waliwo ekibiga tulina kansala tulina chairman waffe Werusithiri Lubambula Israel yali yasaba bwa chairperson ekibiga yagenze okukomawo ate nga bamuwadde waffe gyenva ekapeke so kati ne wabaawo ono nga yasabye ekifo kya musajja ne bamusindika mu kifo mu parish endala ate nga bamutadde ku kifo kya mukyala so obu era bwabaddemu ndowooza bakama baffe we bunaatuukira wiiki eno nga tennaba kuggwako bigenda kuba bikoze eki biteredde bulungi. Waliwo abamu nga baali mu kuvuganya baavaamu nga balekera bannaabwe for example side z'ekiwanda eyo waliwo omusajja waffe w'enimpi bamuyita Byalwanga Gerard yali avuganya ne Sekayombya naye n'amulekera naye yagenda omulekera lwakubanga yamala okujjuza foomu y'okwesimbawo ng'okugenda yakola ki yagenda era ne mu vetting teyagenda mu vetting kuba yali alekedde munne kati ate yakomyewo ng'eyalekera gwe bakoze eki gwe bawadde tiketi. So ebintu ng'ebyo ekibiina kiri mu bitereeza era mu bbanga ttono nnyo obwo obusobi obwo obutonotono
bubangawo naddala nga mwandolinga ekintu ekinene seze ensobi zijja kuterera wabula atafunye tiketi nga gwe olaba bawaddewo omulala gwe wagenze Mungu yakugeredde wabula kyolina okukola kwe kugoberera principles zaffe ez'ekibiina nti bwe mba mbadde nvuganya tiketi ne Joseph Praise ne Sunday bwe baba tebampadde tiketi nze Henry Kagali ne Kiyingi Sunday tulina kuwagira Joseph Praise eyo nno ye discipline ekibiina kyaffe kukitambulira for example nga bono olaba nze Nkuubi sirinda kumbuza kibuuzo ekyo nvuganya ne bannange tuli mukaaga naye bwe bunakeera ku makya for example yadde Nkuubi ndaba nze nsaanidde naye singa bukeera ku makyanga mulala yagifunye nze nga yina songa attachment eri ekibiina agoberera emitendera gyonna n'amateeka g'ekibiina kinkakatako kudda mabega oyo gwe bagiwadde lwakuba tulina obuzibu naye nga nkimanyi era bakama baffe bajja bwandolinga ne muffe bennyini omukaaga mulimu abatali batuufu mulimu omanyi Museveni gwe twagala okujja mu buyinza musajja mugezi mu kalulunga kano akakiboga West aleeta bakandidate babiri aleeta bakandidate eri ewuwe NRM n'afuna gwawa ssente nnyingi nga yalimu interest ye najjako neeno mubamuvuganya ab'NUP era n'alondayo omwoyo omutono nti kuba naani asinga okuba omuyonta w'okufuna omuyonta w'ensimbi nti gundi naye n'amukola ki n'amuwa kati asobola okuvuganyiza eno ewaffe naye nga tukimanyi bulungi alinnya eno nawa Mary naye kyenjagala ogumya bannakiboga abantu abo ekibiina kibamanyi era kino ekyabaddewo ku kusuula abantu abamu ne batabawa tiketi eyo sigino ekibiina kyagisindisa eri abalala abasigadde mu kibiina nga nabo si batuufu nga basaba tiketi era nabo tebajja zikola ki zifuna naye nkakasa bakama baffe bajja kukola ekisingawo tiketi ya Kiboga West ejja kuggwa ku muntu omutuufu era ng'okusinziira nga bwenda banooza ebitundu nga 85 ku buli 100 Nkuubi Haruna Amajegere yagiina. Amina. Kakati mwami Nkuubi omu ku be twakyazaako waneeno abakulu be tukyaza ku Sevya TV yatugamba nti omukyala Christine Kaaya talina kyakoledde Kiboga ensonga eno gyogerako ki? Ebizibu bye nagambye omuntu okwokya n'oyogera ebyensumatu bireetedde abantu ebizibu bingi tekiba kirungi kwogera byaki byansimatu bigambo byensimatu bitali bituufu bitaliiko mitwe n'amagulu era kasita otandika okubyogera buuto nga tumanya nti katuggwe tolirirayo mu kibiina waliwo kye bayita okuggyako omuntu hadisi bigamba nabyafuzi batera bikozesa nti oyo takyayogera mazima tetukyamuggyako mazima naye kati nze njagala okuwa submission yange nga bannakiboga be bajulizi benjagala bagambe nti Majegere walimbye oba wayogedde ekiki ekituufu tubadde n'omubaka wa parliament wano ekibuga amazeeko emyaka egikunukkiriza mu myaka 3 omubaka wa parliament oyo bw'otunuulira byeyakolera Kiboga ne mu kiseera kyamazeeko Kiboga twasigala tuli azaamanyiziddwa Honorable Nankabirwa yali wano mu Kiboga n'amalawo ebbanga lyamaze ate nga si mubaka wa bulijjo abadde minisita abadde mu bifo ebinene mu ggwanga okiwuliriza yaliko minisita wa defense okiwuliriza naye ne minisitule endala ze baamuwa naye bw'otunuulira bannakiboga enfunamu gye baafunamu mu bubaka oyo ate nga minisita bw'ogatta emyaka egyo 3 bannakiboga ekituufu baalabanga bali azaamanyiziddwa even before NUP nga tennaba kujja nzijjukira bulungi abazze bagoberera abantu abazze bavuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kibuga district zimulinda ava wano ekapeke wali era ava kapekaawo yavuganyako Nankabirwa era zimulinda ebbanga lyamala nga avuganya Nankabirwa mukamyufu yamuwangulanga najja neeno n'amuwangula naye ne bakozesa enkola nga bumanyi ekyeni NRM bambi bakirumpanya babbi baabululu ne bamufutyako omukyala n'akoma okitegeeza nti abantu b'Ekiboga baali bamukowadda even before Kaaya nga tannabakola ki kujja abantu kye baviirako okukowa kitegeeza bataperforminze bulungi bw'ogeraageranya Nankabirwa bye yakola mu myaka 3 oba egigenda okuwera 3 giyinza okuba tegiwera naye emyaka egyo emingi ne Kaaya lyakoledde mu myaka gino 5 ng'olabira ddala nti Kaaya performance si lwakuba nti
muna NUP munanga ali kunchuka chuka niyo muntu nga toyina futwa nga abamuli bayina toyina fubitizi nga tokenetererwa meme tosobola gamba nti Kaya takoze eki takoze wabula waliwo omuntu ayogera ekigambo ekyo nga ddala mutuufu okukyogera ng'ekyo kyakkiririzaamu nga bannaffe bano ab'NRM bwe tuvuganya bwe twajja mu kifo kino ekyobaka wa palamenti ekyawamani omupiira wa Kibuga n'abo ababalya mu ngalo abeerimbika mu ffe basobola okuvayo ku mpewo za TV gagadde ng'eno ne bagamba nti Honorable Kaya takoze eki takoze abo tebaba basobya kuba ekyo kye kibasasuza ow'NRM ali wano ekiboga ayaba ebintu nga bitambula bulungi agenda kugamba nti Kaya akoze era njagala okutegeeza nti Honorable Kaya oyo yalondebwa aba-NUP n'alondebwa n'abo aba-NRM era n'essaawa eno Kaya waliwo olinga WNRM naye nga ajja kukwata akalulu akamuwe olw'ebyo byalaba akoze eki akoze ekisookera ddala omubaka wa palamenti yenna ng'ayinense era ng'amanyi lwaki abantu bamulonze toyina kuva mu bantu bakulonda okiwuliriza tulina challenge nti palamenti yaffe y'eggwanga eri Kampala nti omubaka ne bw'oba obadde osiba wano Kibuga kasita omala okufuuka omubaka kikkakatako okubanga ne Kampala otuukayo kuba ebiseera ebisinga emirimu gyo office gye bakulondeddemu gy'ogikolera niyo kimanya ababaka abamu bagenda e Kampala ne beerabira n'eno gye baabalondera n'osanga omubaka ng'amaze emyezi 3 e Kampala takomangawo wa Kaya abadde mu bantu from day one okuva lwe baamulonda waliwo ababaka abakomawo wano ng'okulonda kunaatira n'abula omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu gino emyaka ebiri egisembayo oba ogusembayo n'alyoka akomawo mu bantu naye Kaya abaddewo okuva olunaku lwe yakola ki lwe yalondebwa abantu baffe bano ekisinga obukulu mu bo baagala okulaba kansala waffe gwe twalonda akyali akomawo gye tuli okiwuliriza Kaya ffe waffe mu NUP ye minisita w'obutonde bw'ensi ku environment emiti agisimbye atambudde amawanga nga advocating for good environment n'ebirala ebyo nabikoze eki kati njagala okuwa ekyokulabirako pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu omulaba okuwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo yeetegereza nnyo nga NUP tulina ababaka abasukka mu 50 mu palamenti okiwuliza abamu nga nabakwano b'ennyo naye yakwata Honorable Kaya Christine ow'Ekiboga ekiboga eno ewaffe n'amuwa okubanga yagenda okuwanika sente zonna ezigenda okusololezebwa mu fundraising yaffe eno gye tuliko eya campaign okiwuliza bulungi ti sente yonna era kati ali bweru wa ggwanga naye nga naye waliwo abamuyise nti jangu onoone zino ozitwalire Kyagulanyi okwesiga ne ssente bangi twalina mwami Mpuuga ng'okulaba ku ssente yayinza n'okukankana n'agigumira era afuba okulaba nga abako kyakola ki kyajjako naye pulezidenti kwebyo ebimutuuseko ku bakulembeze ngabo okwesiga ne ssente olina okuba nga oli mwesigwa nnyo kati ssebo naye Kaya tasobola nazo wuwe tebagenda ebukomero nga bagamba nti ssente z'NUP zisula Honorable Kaya azitereka mu banka naye nga yatukwatira ensawo eyo Kyagulanyi okukuwa obuvunaanyizibwa ng'obwo oteekwa kuba ng'okola bulungi nga ne gy'ova abantu bakuwaako ki obujulizi so Honorable Kaya abo abaavaayo njagala okulimbulula bannakibuga kigende ku likodi kano mukatemerimu mukateeke ku TikTok waliwo omwami omu yakozesa ekigambo ekyo njagala okulimbulula bannakibuga abo bonna abavaayo ne babagamba nti Kaya takoze balina effutwa balina effubitizi bakemetterera emmeeme era tebaagaliza Kiboga yaffe eno okiwuliriza Kaya y'omu ku babaka abasinze okupafominga obulungi mu palamenti era nga bwe bafulumya lisiti y'ababaka abasinze okukola obulungi abo waggulu eri mu babaka abakola ki abasooka lwakuba ate era Kiboga Mungu yatuyamba oba ng'ambe nti yatuyamba oba kizibu tusambisa amagulu abiri bwe tufunayo asooka wali mu basooka ate era nene wasemba era tufunayo abawaffe nandowooza ekyo ekizibu bannakiboga bakinogedde eddagala ku luno bagenda kufuna omubaka Kaya agenda kubeera eri mu lisiti y'abasinze okukola obulungi ogenda okusoma booti nga n'enkubya Lona Majegere naye okola ki naye ng'omulengera so Kiboga egenda kubanga ekiikiriddwa bulungi era nze njagala osinziira wano okwebaza omubaka omukyala ebyo byakoledde abantu b'Ekiboga ate nga ffe kaaba NUP ffe tumuwaako obujulizi wabula n'aba-NRM era waliwo owa-NRM ng'omugamba togenda kunzija ku Kaya era nga yalina n'ebibagalaga kati ffe tuve ku Kaya omwana wa wano tunaayize
abavuganya kaya abamusiba wano kiboga simanyi sibina ko bujulizi niye bagamba sebo tuve ku kaya omwana enzawe yawano ate tunayize abantu bano nga batujoze be bali mu kino be bali maje be bali mu education be bali mu kino era ne bakwata n'abaana babo era ne babatuleta fa bekiboga tetwazala abekiboga twakola ki twazala kakati sigamba nti sigwagenda okuweebwa kaadi ey'abamemba ba parliament naye singa abamu kube muvuganya singa baba kuwadde omukisa okubaako gw'osimba emabega ku banna abataano ani goyinza okugamba nti ono bwengenda okusimba emabega singa baba muwadde kaadi oyinza okusimba emabega kibuuzo ekyo nno kibuuzo kirinamu engeri gye kigizeegizeemu naye nze nga nkuubi bino nabyogedde kiyinza zibuwalira atalina nnono ya kibiina naye nze alina ennono y'ekibiina kinyangwira nnyo okuddamu nkimanyi siyinza kulima nti kwaba omukaaga siinaako gwe nyinza kugamba nti yono olw'ensonga kino nkikkiririzaamu nti mwene yupi asobola taba omu nze nkubimu abo omukaaga bonna balungi naye kimanyi nze mbakira naye engeri gye kiri nti nabo mulimu era abalungi nze ndowooza yenna ekibiina gwe kinaaba kigambye nti yono njagenda n'oyo kuba bw'ogamba nti kakitandika obbawo ennamba tandikirawo kale ku nnamba emu nze ndaba nnamba emu yange era bw'ongamba nnamba 2 era nayo nsobola ogyewa kuba ndaba era nze mbaawo awo bw'ongamba nnamba 3 era nsobola okugyewa nnamba 4 nayo yange kati ogenda okulaba ate nga balinga abakoze eki abaweddewo kuba ennamba olmost bonna nze nninga akoze eki naye oyo yenna ekibiina gwe kinaaba kireese nja kugenda naye lwakuba era waliwo ekibiina gwe kiyinza okuwa tiketi n'ogamba sika nnono ya kibiina naye gundi ono nga bwe bamuwa tiketi naye ebifo bye twawangula wano mu kiboga abantu bayinza okunyiga ne babironderamu abeNRM kufa omukaaga kuliko omuntu omu nga bannakiboga bakola bubi nnyo era nga balina obujulizi nga bakwata tiketi ne bagimuwa abantu b'ekiboga bayinza okunyiga bekalakasiza mu kalulu ne tusangibwa nga n'ebifo ebimu bye twawangula tubikoze eki tubifiiriddwa naye nze kw'emiripi gye neesiga ku kakiiko ke neesiga ak'ebyokulonda tekajja kukola nsobi kibuga bannakiboga ye mutuufu gwe baagala gwe bagenda okugiwa era abantu bange abali eyo mube bakakkamu ekibiina kyaffe buli ekigenda mu maaso wano mu kibuga kikiraba naye kyeyagala bakubiriza nti ensalawo yonna ekibiina kyeneeba esazeewo etteeka litulagira kudda mabega w'oyo abasaliddwawo oba kugenda na nsalawo ya kibiina nga bwe beekoze eki nga bwe beesazeewo. Enkuubi Haruna nzaalibwa wano mu kibuga nazaalibwa mu nzaalibwa ya byafaayo wafaayo ku 73 wempangaalira era kyekyalo kwenzaalibwa eddwaliro lyaffe lino ery'ekibuga lyaliwo naye oba kwali kuyaayaana nnyo kwanguwa kutuuka ku nsi nze mukadde yanzaalira waka wafaawo ekyetume ku muzikiti twalinawo ennyumba yali ya ssubi ekiro we lwamuluma ndowooza agenda olaba nga abo siina nnyo talina nnyo kugamba talaba nnyo kiyinza muzibuwalira panzaalira waka era muzeeyi wange agenda okudda engulu okusisimuka ng'awulira akaana kakola ki kakaabanga mukadde yammaliriza dde yantadde dda wabweru bakeera bukeezi ku makya ne balyoka bajja ekibuga wano mu ddwaliro abasawo ndowooza okubaako obujjanjabi obw'enjawulo bwe bakola ki bwe bakola okusoma kwange natandikira ku Kyetume Islamic Primary School Kyetume Islamic Primary School ssomero lisangibwawo Kyetume liri waffe waka mu Lujja lyatandikibwawo bakadde bange ne kati likyaliwo liri waffe waka lyaffe lya waka naye ffe nga famire ogamba nga bw'omanyi nti mu famire mubeera nga administration y'essomero oluusi si mwenna nti mugitegeera abamu bagendanga bavaawo essomero eryo ne balikwata ne baliwaayo mu gavumenti era kati abaana liri wansi wa gavumenti liri lya gavumenti weeriri awo naye nga liri waffe waka mu Lujja bwe navaawo nengenda ku Kagobe CU Kagobe CU wano nga ew'omugenzi Ben Gulu awo ndowooza najjawo nensomerawo wali waffe Kyetume nasomerawo mu biseera ebyo manyi siri wadda nnyo naye ffe twasomera twalina P1 N P1 B simanyi oba musomesa eri yabijjukira ebyo era naye mulaba ndowooza naye teyasoma kindagatini
ayinza okuba ne yali wa P1A na P1B kati bwe nvaawo nga ngenze mu P2 nenzija nga maliriza P2 P3 nengisomera e Kagobe CU essomero lyange liri e Kagobe era ba OBs ne ba OGs bange gye bali bwe mbatumiddeko bwe nvaawo nengenda ku 72 waliwo essomero lya kali ali litandika butandisi kuba ndowooza ffe bamu ku baana abalitandikawo abatandikirawo mu ssomero eryo liryawo ekyengulwawo ku muzikiti n'erinnya ndyerabidde lyali litandika butandisi twalina n'ebibiina biringa byalinga 2 kati awo Saabandaalawo ne ttaamu teyaggwako nandibadde ero siryogera naye nalirinnyamuko nkyali mu primary bwe nvaawo ne ndyoka ngenda okusomera ku kibuga edda kuno ku kibuga ng'omwana avudde wano ekibuga n'agenda asomera e Kampala abamulala kati bigenda bikyuka wano ekibuga kati tulina amasomero amalungi ga Sevia n'amasomero amalala naye edda luli ng'omuzadde ayinayinamukko kantu addusa omwana misinde n'amutwala asomera wa e Kampala nange mba ndi awo waji kinene ne mukadde agamba katubatwale basomerewa e Kampala nengenda ku kibuga somera basomera yita Kasui Modern Islamic Primary School bwe navaawo mu secondary nengenda ku Bilali ebwayise ne malira senior 6 yange ku Trinity College gye nagimalira awo nenzija nyingira university Metropolitan International University primary secondary yange nagimala mu mwaka gwa 2011 ne university nagiyingira 2018 namala emyaka 7 nga sijoyininga nga university mu myaka egyo 7 ne mpasizamu omukyala nenzaaliramu n'abaana nga mumanyi nti embeera yaffe gye tuyitamu yakwasolinga omwana okimanya mumaliriza omwana amaliriza senior 6 ngezimongera ku university tezikola ki teziriiwo nga alina okusooka okugenda okutobamu nange bwe namaliraawo senior 6 ate nga wakyaliyo bato bange abajja bakadde bange ne bangamba kakati katusikeyo ne kubala nabo basembere awo ate nenyingira ensi eno netandika okukola 2018 neba nga nfunyemuko obusobozi nenezayo ku university nengisoma nenkuguka nina bachelor's degree mu journalism and media studies era ndi musajja munnamawulire eya specializinga mu investigative journalism kiba kirungi nno neyogera ebintu ngo binako bukakafu waliwo abajja ku mpewo ne balimba abantu waliwo abajja ne balimba abantu naye ogenda okukebera ng'abo bennyini abalimba abantu nga ne kadippuloma takayina nogamba yadde baali banoonya abasinga abakugu mu kino era ne banoonyayo kagamba bannabyabufuzi bano babi nnyo naye si kirungi munnabyabufuzi okubanga akola ki ng'ali mu mwaka gwa 2023 era bannange okusoma kwange kubaddemu ebyafaayo kosi gye nali nsoma yali ya myaka 3 naye nagisomera 5 ng'olwo nga ngira nenda bange ne tusomera nga ndeeze ate nga ne abata abange abaana nabo nga school fees wabwe akoze eki atabuse nenga akatinze taata eno semester kanji umule ate nsasulira abaana bange bakole ki basome ne final nagisomera almost emyaka nge myaka 5 kuba na graduate nga 2023 na graduate ngira so nagisomera emyaka 5 era kati ndi musajja munnamawulire ajjudde era bwe namaliriza naddayo ku university njagala okwongerako kuki ku bitabo ku madaala kagero ke madde njagala okusembyayo bannabyabufuzi tulimba munnabyabufuzi asobola okujja n'alimba agalimba aganene bwe gati nga ne kamera emutunuddemu nga bwe kutunuddemu naye ng'agalimba ago galimba yadde kale tuli bannakiboga ng'abalala bwe baagala tuyisaamu amaaso naye lwakuba ennaku zino kiboga eyo edda si ekiboga eno omwana yakubya akalimba n'agamba fene ekiboga tusula ku mwezi era abaana bonna ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abava ekiboga baba balabika bulungi baba banyirira ne bw'otunuulira ku eno eri yonna eri wano olabira ddala abantu abalabika obuki ekiboga tusula ku mwezi naye mulimu omuntu avayo n'alimba abantu agalimba aganene bwe gati naye nga yeerabidde nti mu bantu abo b'olimba temulimu baasoma kunoonyereza singa banakizuula nga byobagamba olimba abantu abo ogenda kubaddawa omuntu n'avayo n'akubawo ogulimbo ogunene bwe guti ogunene gutayisibwa na mukamwa kinze simanye nagenda nenkuba jakapooti n'empangula okubanga nze nsinze okuzanya jakapooti eyo saagala nnyo kulumba muntu naye si kirungi bantu kukola ki kulimba kubaga agalimba ge mulimba bw'omala okwogera bwoti
abantu badde mu bitooke nga basongu baganayo sajja yatuka sajja kukatumanyidde nnyo kamajegere sajja majegere atumanyidde nnyo natulimba ogulimba kanegereza kunze kuba sijja kwenyigira nobaloteka wawe erinnya ly'omuntu omulanga ovuganya naye oyinza okulaba obuzibu sajja atulimba agalimba aganene bwe gati akasembayo mu kulimba munnabyabufuzi omu baamukyaza mu kitundu ekimu kyali akulembera naye ng'ekitundu ekyo tekirina netiwaaka bulungi ey'amasimu era abantu bwe balaba ku mukulembeze waabwe ne bamugamba ssebo honorable ffe wano ewaffe we tuli essimu zaffe teziba na netiwaaka ne bw'ojja essimu kati okukuba tekuli ki netiwaaka era byebizibu ebinene byetusinga okuba nabyo era bw'onooba ffe otukoledde ku kizibu ekyo ensonga zaffe ojja kuba okoze eki ozimanyagaana edda ensonga yasumbwa yakuba nti wali netiwaaka ya simu nti ye nti naga alindako kamba kubira essimu abaki aba netiwaaka ng'ajjayo essimu ye ng'agiteeka ku kutunga dda wali ng'ayogera ebigambo bw'amalanga akomawo gye bali nga kakati nkubye essimu n'enjogera n'abakulu abakola ku netiwaaka era mu nziza y'ekisanja kino netiwaaka yammwe ekoze eki ewedde abalonzi ne bagamba bamutwala kaguddeyo n'amakooti agalekaawo bamugamba nalibe ekizibu kye tulina wano ewaffe bw'okubirawo essimu teyitamu ate gwe ogamba otya nti okubye essimu njagala okusiibula bannakibuga wali eyo ababadde batulaba mwebale nnyo mbasaba mwongere okulaba Saviour TV kuba oli awo eyambye bannakibuga bangi okutuusa endowooza zaabwe ku mitimbagano eri abantu njagala n'okwebaza essomero lya Saviour nkakasa bulungi idea eyo esibukaawo ey'okubeera nga muteekawo TV eno njagala okwebaza management n'abakulu abatwala essomero eryo okututeerawo platform eno oba oli awo okugenda nga ebigambo byetwogerera wano ne bagamba genda nga obulira buli omu otwala obudde bungi naye bw'ojja ku TV yaffe eno ya Saviour n'obyogerera wano n'abasinaba nakutuuka waffe kyetume gyembeera nga buli omu yakoze eki yabifunye era nsaba Katonda TV yaffe eno ebigendererwa byayo bituukirire bulungi kati saawa eno batukyaziza wano mufunayo ekifo ekirabika obulungi nga kino n'ekiseera kigenda kutuuka nga tubeera mu studio ziri kugamba ennungi ezirabika obuki zirabika obulungi ate Katonda ayambe nkubya Lona Wajegere abenga yombaka wa Parliament addako golooza ssebo nnyinza okwerabira gye nnava nnyinza okwerabira nti nakyazibwako ku Saviour TV olowooza bwekuba waliwo ettafaali eryetaaga okusindikamu olowooza nnyinza okwerabira njagala okwebaza bannakibuga mwebale kubaako nga mutulaba mbakuutira fenna twenyigire mu nkyukakyuka mbasaba muwagire Kyagulanyi Ssentamu basaba muwagire candidate yenna agenda okugira ku tiketi ya NUP kwambuleera tebababuzaabuza baganda baffe abali ab'NRM nammwe tubaagala kuba nammwe ekituufu ng'ogyeko okuwagira naye bitambula mu ggwanga nammwe mulaba si birungi ate Kyagulanyi yatugamba ab'NRM abatatuwagira abo tetubafuula abalabe baffe tetujjayo biso kulwanagana nabo tetulina kubavuma tetulina kubasosola wabula tubalage bulazi mukwano tubasembeze tubagazise ekibiina kyaffe ekyaki ekya NUP kuba bw'oyagala omuntu okwegattako ate n'otandika mmwe era Kyagulanyi bw'anaawangula mujja kubula we mudda era mmwe NUP si enkola yaffe era njagala okwegaana abo bonna abali eyo nga beeyita b'NUP nga bw'atuuka mu bantu asosola mu mawanga asosola mu nzikiriza nti simanya mmwe ab'eggwanga bwe riti Kyagulanyi bw'anaawangula mugenda kudda ewammwe eyo si ye principle yaffe ezo si z'ennono zaffe ez'ekibiina NUP kibiina kya Uganda yonna kibiina tekisosola mu mawanga tekisosola mu ddiini yadde ekikula ky'abantu yensonga lwaki ojja kulaba nga Kyagulanyi Ssentamu wa wano Buganda olabe Secretary General musajja w'Ebunyoro David Lewis Luwongoya olabe Joero Ssenyonyi nga naye ava luddawa Bunyoro olabe akwata ensawo eyaffe NUP nga musajja Munyankole kitegeeza ki ffe NUP tetusosola muki mawanga example bannakiboga kansembyeyo eyawa ne waffe Kiboga mu Town Council omwana eyaweereddwa tiketi y'NUP ye Joseph Praise tulira mu musajja muki Munyankole kitegedde so ffe tetuli mu kusosola tetusosola mu mawanga gwe jangu
ng'oli wa nsonga ng'oyogera bituufu NUP ejja kubanga etambula naye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omulabi waffe omulungi wa Seria TV, omwami gwe twakuletedde olwaleero omwami Haruna Nkubi, omu ku beegwanyiza okubeera member wa Parliament Kiboga West. Weebale nnyo eyeekumidde ku Seria TV, bye bibadde ebyaffe olwaleero nti Seria TV, TV y'omulembe guno.